Chebali mukukola Chosen Becky mu comment section chikambwe bali mukuba nti nate bamusabula kosa n'okumulangira onono yagenze nabeera nga ateekayo video ku TikTok ye n'abanga ate atulaga abaana maama we bazaala okutandikira ku first born paka ku last born ono we wavudde obuzibu ne batandika okuba nti no munnange bamulangira katugendeko mu comment section onono avuddeyo n'alyoka amugamba nti wamma ovazaale nnyo mbukyava azaale nnyo kubanga ne maama we yazaala nnyo naye bannanga abaana ku mutimbagano ono n'alyoka amugamba nti nga muli bangi nnyo anange kakati ono n'agamba nti akati amma yakakwasa gwe mbw akati k'okuzaala kati yakakwasa Chosen Becky ate ono n'alyoka amugamba nti nga muli bayitirivu bannange comment section ya Chosen Becky munnange ejjudde bantu bali mukuba nti nate bamusabula bannange Chosen Becky we yazaala yazza musango lwaki omukazi temumuleka n'abeera nga ate munnange anyumirwa obulamu kale n'akatambi ako nno kooli mu kulaba ke kaleese obuzibu kaleese obuzibu ne batandika okuba nti nate bamulangira katubeere nga tweyongerayo subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section bw'atyo nno Chosen Becky bw'akoze yasoose na maama we n'addako first born waabwe Ronald n'alyoka ate addakaawo Jackie yenna ali mu namba 2 ate Nicholas ali mu namba 3 abo bonna baganda ba Chosen Becky bambi oyo yafa kitalo nnyo ate waliwo omulala wuuyo namba 5 kati abo baweza abaana 5 then ate ne wabeerawo noono wa namba 6 Becky Chosen Becky wa namba 7 nga Becky muto then waliwo ono Ruth wa namba 8 last born waabwe akola namba 9 sabaana awamu bali 9 mu mawulire amalala mutwegatteko wano ku Newspark Channel okubeera nga ate tuyozaayoza principal twogera ku president wa Nuupu Robert Kyagulanyi Center mu mazaalibwa ge bannange wobanga toli mulaavu oba wakakyayibwa akatambi kano kagenda kubeera nga kakunyizaamuko naye nga Babi yabikoledde Bobi Wine okitegeera n'omukwano nga woli mu kulaba akatambi awo gamba bannange wano laavu wenyumira naye era laavu enyuma erimu ssente bino binyuma kubanga birimu ssente katubeere nga ate tukuwa akatambi kano olunaku lwajjo Babi yampambye nantwala eyo One Love olweggulo lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne buziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina olunaku lubadde lwakutusoma bumesejje obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda okweza emyaka gino gyempezezza byonna byensobodde okukola ne byonna byenjize nga tutudde ne campfire netunyumyamaawo ku makya olunaku olupya luzze nga ye birthday alhamdulillah nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi byensobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda ensobi zokka ze zange tunywa ne kacaayi awo Tata's favorite kacaayi kamata nga kokya bulungi. How did you feel? I felt like it is indeed a happy birthday. Yeah, surprise cake. Wow. It's your birthday cake? Wow. What? Isn't this the best day of my life? I think so. You tell me. Well, you are welcome. Let's listen to what I said. Okay. Naye tugisaleko akatono ako aka celebration then tukitwala. This is very nice. Very, very nice. I'm glad you like it. I love it. That's why Babi. Bana ikigende tusale n'abaana. Sebo base. I thought you'd say that. Amawulire getufuna no ku Newspark Channel Dr. Rashid Lukwago mutegerera ddala bulungi owa Habo azenga abona ne laavu olwo n'ekiwala kye yali yasembayo okufuna awo eky'ebbina oba byakomawa ne tuwulira nti n'ekiwala kyamuddukako ne kigenda ebweru yagobebwako ne mu famire ye kaakati yoyo gwoli mu kulaba awo mulwadde muyi ebintu bimuluma
okitegeera byazimbye ebintu byamukunja byamuzimbyeko mu feesi naye nga munange wali wahabo osanga ali mu kuba nti naate akola ku ddagala ali mu kukola ku ddagala bajja kukola ye eddagala erijja okuba nti naate liwonya abantu abalala kubanga kati obulwadde abulozezzaako naye nga munange amawulire agatali nnyo malungi bambi mulwadde nga wooli mu kuba nti naate olaba akatambi ako kkiriza tubeere nga ate tumukuwa. Munnange oli otya maama wa baby ali atya Junior? Ndi bubi nalwala buno obulwadde bwe bayita mpox. Ndi mu isolation area situukirira bantu kuba bukwata. So ojja kunsonyiwa obutabanga situukiriza buvunaanyizibwa bulungi. Mikono gyonna bwe gito bwe giri gyaggwawo. Ekiri mu bifo by'ekyama kyo kikambwe. Obulwadde buno buzibu nnyo bannange. So ojja kunsonyiwa okubanga sibalabiridde bulungi ndi bubi. Nazirikako n'ennaku 2 nga butandika buzibu nnyo. Obwegendereze bw'olaba abulina. Nfa. Nga tetunneeyongerayo kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano Wamanga, Pondugwa, Simwe Rona, Chunu 7170, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nabosa Building, tulina Enoch Akandra, Nanozi Mire, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Masabo Sulaina, ate ne tubeera ne Nakamya Namuddu n'Endagire Prosi. Katubeere nga tweyongerayo. Lava eruma webanga tekulumanga ko munange tomanyi laavu bweruma kaakati omuwala wuuno awoza kimu kayondo afuuse yagenza okuba nti no munange alaba omusajja we Kayondo awaasula ng'omusajja taliiwo omuwala n'abeera ng'ate agwawo ekigo sina muwala omwana ono w'obuwala n'abeera ng'ate agwawo kigo kaakati no munange lava eruma. Njagala okutegeeza omuwala ali ku Newspark Channel nti wobanga oyina bbaawo nga ye Kayondo yandibanga munange yamenyeza omutima gw'ono omuwala ate ayinza okubanga muganda we yandibanga munange yamenyeza omutima gw'ono omuwala naawe Kayondo omuwala akunoonya bannange katubeere nga tukuwa akatambi kano omwana we yatuuse nga talaba ku Kayondo n'agwawo ekigo ne bamuyoolayoola naye nga wa akaaba kimu Kayondo akatambi kekano Mulimba nnyo Kayondo mwalabe edduka kati ewa Kayondo tamanyiiyo ono Kayondo yasenguka siyo kati ono natagenda kutuula ku mulyango paka Kayondo atuulewo Kayondo ejja kuba aliwo ng'akomyewo ate anaasulayo gye yalaze Kayondo koboje wabulidde mukubire Kayondo ajjano ne mukazi we umusule amazzi umuyire amazzi namwe Fulufiga munange olunaku olwaleero avuddeyo n'asiima asiimyani asiimye Tamale Mirundi Junior mbw'olw'okulabirira maama we tugamba maama wa Junior naye munange maama wa Junior y'omu Fulufiga yamusabulako n'amuvuma amambulugga kaakati ate yazze mu kuwaana biseera bye ane Fulufiga yeekaza naye nga Fulufiga munange avuddeyo n'abeera ng'ate yeebaza Tamale Mirundi Junior mbw'olw'okulabirira maama we alabikira ddala bulungi era agambye nti maama wa Junior asaanamu emikolo emirala okitegedde no katukuwa akatambi kano oyinza okugamba nti aba Newspark Channel bajubisa nnyo Nasomera katikamu. Kati Junior wanakuvuma. Nasomera katikamu. Junior mankubuzaako nnyo Junior Mirundi. Tamale Mirundi omuto okubuzaako negamba. Nkyolota mami ali atya agamba ki? Wabale kubanga mami omulabirira bulungi alabika bulungi anyirira ekiseera kyonna asibye ekiseera.
Kitiibwa kya Mukama mune Katonda abeerawo ng'ababakinga ng'abalabirira wadde. Ekyo tulina okinoonyerezaako. Ekyaki? Lwaki abasajja bafa bannamwandu bwe babeera nga banyirira nnyo? Owa Julius Kambarage Nyerere akyaliyo. Tonvumya mwana. Kati sibe ndiko. Ndikuwa. Tonvumya mwana kyagamba bayogedde ki? Okunyirira si kibi. Mama wanyirira okufa yanyirira nga musajja bwe yaliwo. Asiwenga. Ndoza gafu na tuwifu. Siwengambi. Owa Kenya. Naye nvumo mpuli. Owa Kenya yani. Yani wanyerera kwa. Mama Ngina akyaliyo. Owa musajja bamuyitanga ni Kenyatta. Mama Ngina akyaliyo. Owa Moi akyaliyo. Nebo yogera bakadde ku mama wange batamale. Kono mutu akyali mboko. Nzera musubira muno okumuwasa. Producer nonyeza. Mama wange yabamuwasa ajamu embaga sebo. Mukyala gundi akyaliyo. Akyali mutu. Mukyala Kiseka. Abo bakadde nnyo boyogera ko. Abogerako bakadde. Bayitayame balina kubanga bayitayade. Ono akyali. Ono akyasa n'oyonsa. Mama Juni akyasobola okuyonsa. Ate Bayibuli yabwe tebakkiriza kubayita bannamwandu. Omukazi anyirira Musumba yatubaye bwe bakisomesa ekyo oba omuntu ayitibwa nnamwandu obanga alina akansavu. Abo tebayitibwa bannamwandu. Nnamwandu Musumba mpulira kigana kikana nakyo nnyo. Agamba nera musiba nnamwandu. N'abantu abayita bannamwandu. Kati ngogera manje ngamba ku lusumu nnamwandu. Temanyi ku lusumu gwanyirira. Oba okoze ensobi. Okay. Minare muzi dozi pidi. Mwana muto anyirira kamala. Kati kasaya badde suute yagoba mpuuga n'emmanya. Tikali kagenda jua bafuutu soja. Bweta bamukumansa olugambo nawe bofuuse. You are guilty of the offense. Walayo omusajja we yakaabye n'ayiwa n'eminyira. Omusajja omukulu alina abaana n'abazzukulu. Genda kuwa kansala. Genda ku naye bannaye abanuupo mutuyambe bamwina ATM kaadi. Bamwina kaadi y'amatatu. Bamwina waawo ene kaadi omugiwe. Oba LC. Kuba omusajja naye nje yafaiti. Oba business card. Oba business card. Mugiwe nsereko aleme kwetuga. Kubanga ibokisi wade akabite kamwe n'akasanvu yagakona. From the bottom of his heart, want omutima gwe. Yada siro kuwangula. Nanje nebuuza. Yete yeraba. Tiyale tali wadde kubabiri. Ise dide yasembye. Ye yasembye. Ya dide. Ye yasembye. Wali yasembye. Faruku sasa siyagasome waliyo nedda. Nsale ko sebo yadide yasembye. DSTV yaganye okulaga assault ekiro. I don't know what happened. Tesola gana. Sawa mwana yakujja ko remote. Tesola gana. Nze naye ndi ku DSTV nga nagirabe. Omusajja oyo munyambe mufune kaadi yo noba ya ATM oba ya kaadi ya matatu oba kaadi ya LC mumweyo kaadi. Ngolinga kasatiro. Je parliament wetatereze mwe yafa. Kubanga tebana kibatasiza banna Uganda tebana kibatasiza banna nsi ne mugamba be mwana ndabali ku change. Wabadde gulungo meeting abantu baaki. Si banuupu. Tebanonya genocide musale. Siwe bali kuchele wagulu wakula bakulia gundi ICT ya nobu nani aba meeting mukwani buzabu za bakamera ntegera bulungi sinanga kumwange sinanga kunjaga kyenjogera ntimande no nawo kimanyi neda nyabo era bible tugane okuliba neda nyabo neruli era wava wano wali wagala kunzita ngamaze njogere neda nyabo sikimanyi yogera tena ndabe nabyo it's okay gwamanyi be wa meetinga be wa meetings be tu meeting de guru n'abali bannekwe kanga babikka ebigoyi bonna babaka bannuupu abakulira ICT bakansalazi ba MP bannuupu ekyo Katonda yali wakati wange yakimanyi nze nawe kunze nawe ani alimba ze kwedi kigenda nze Katonda ajja kumpa kwedi it's okay tetuli mu mateeka kwekukala which is okay nakati bankwira nakati basiraniddeyo nno yewabazitingira ze saaliyo nga gwe saaliyo nakatono anti wera bila email zowereza tijena sharing itisokera tukiveeko tukivuddeko wamanyi siba meeting akoboga njagala okutegeeza banna Uganda siri part of any political arrangement exactly I support President Museveni and manyi Jerry akagenda maso bwe tweyongerayo tugenzeke wansereko ono eyazirise munnange we yabadde nga amiddwa kaadi ya nuupu avuddeyo n'ategeeza nga
bwakyerowooza ssaawa yonna ajja kuvaayo abeere ng'alangirira ekiddako. Anajja nga bwannamunigina oba nedda ffenno tulindiridde. Omubaka osiibye otya mukama wange? Sebo kadi amaze ogiraba ogiga atukulabye ate oziriseemukko. Kadi amaze okugiga bono kisitu mu TV. Anti kadi amaze ogiga naye njagala kusooka kwerowooza. Naye nkulabye oziriseemukko. Ozengulu. Wanji? Ozengulu obadde ozirise. Ngenda kusooka kwerowooza ndabe kyenzizaako. Naye nga twetusuubira gwe abadde alina ogitwala. Mpesi yonna gwe genda ku social media konna buli omu bagamba Nsereko Moses alina otwala kadi. Wanji? Atutuuka wali ate bya kisiru basaze ekitegeeza bakunyizizza nnyo. Zibimazeemu amaanyi. Obudde bwonna ngenda kulangirira kyenzizaako obudde bwonna. Kaakati oyinza okujja nga independent. Obudde bwonna ngenda kulangirira kyenzizaako. Kasooke nerowooze obudde tukyalina bungi. Kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga Saida Mumbejja, Fozi atutumiddeko, Rita Namala, tuyina mukwano gaffe ayitibwa Mariam Mbabazi, Mukibi Javison, Rosemary Nakimera, ne tubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Lumu. Naawe tukutumiddeko bote etambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel kakusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawe mu comment section. Mera bulungi.